family gatherings ezo mwali mukigenderedde nti na abantu who are doing well off bebasinga ennyo ziteekamu amaanyi. People, let us gather. Bane tulina okwemanya, abaana ba gundi tulina okwemanya. Bw'okitunuulira era n'abantu abatalina nabo baba tebazaagala era abamu tebatera kujja. Nze mbagamba bino ebintu bye mbagamba isubiyo talk. Bw'oba okitegeera bulungi ddayo okifumiitirize genda otunule mu famire yammwe. Bw'owulira tulina annual meeting, family annual meeting ey'okuluno ey'omwaka oguddako, abantu the catalysts abapikamu omukka abapikamu omuliro beba those who are doing well off, abali obulungi, abalina abaana baabwe nga basomera gindi and what have you. Era mutuuka ku family nga bakugamba nakiganda jangu n'abaana bo ng'otandika okwogera ono ye Mustafa, ono ye gundi asomera gundi asomera nakigalala. Kati nga mutuula wansi nga mubaamu n'oli abange gundi asomera kwa Agakani, ne ku gundi ono gwe mulaba asomera wali Buganda Road, mpozi ne muganda wali ku university kati yagenze ku Oxford. Have you realized nti bwekito bwe kitambula? Kakati abantu ne batandika okubuuza okola ki? Bano basenga bannange nogundi oli luddawo okola ki? Wali okyegendereza nti abantu by the way ne bwe tubeera mu bulamu oba parties and what have you, people want to know what you do such that they can calculate the amount of respect to give you. Okola ki?